tutambula bulungi naawe webale kubeera mpozi nga ate otambula naffe mu mbeera yonna eya bulijjo obulamu obusanzwe otya embeera eri etya tubaayo eno nga tukutusaako amawulire mpozi ate nga bwe gatambudde olunaku olwaleero mangi naye nkenyini nkyebuuza we ngatandikira naye at least nja kubeera nga ngakuwa mu mbeera yonna ey'obulamu olwaleero kale olunaku olwayo tutandise nominations bulungi nnyo era nga mpozi candidate asoose yewa NRM Yoweri Kaguta Museveni Semalungu yasoose okubeera mpozi nga ate yeewandiisa olunaku olwaleero ebikujjuko bibadde bingi olunaku lwajjo nababadde story nga mukajanga majambere bali mu kibuga bapaintinga yellow bifaananyi biki byonna ebikujjuko bibadde biwanvu nnyo olukuŋŋaana lwe ye bw'amaze olusoose lutandikidde Kololo otegedde kakati awo omulina okubeera mpozi nga mukitegeerera ddala bulungi nnyo buli muntu yawadde road map eyiye wajanaagenda na wajanasookera newankubadde nga abamu babaganye abalala babakkiriza awamu nja kubanga mbewa maaso awo mubeere mpozi nga ate mubitegeera okusinziira ku minisita okusinziira ku justice byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ayongedde n'akitangaaza era n'akinoganya n'agamba nti jjukira bibadde bitambula nti buli muntu aneesimbawo agenda kubeera nga ate oba oli awo akuumibwa amagye ga SFC naye justice byabakama agambye nti the incumbent president who is also the aspirant shall use the facilities ordinarily attached to his office. This is in line with section 28 subsection 2 of the Presidential Elections Act, which permits him to utilize the facilities of his office. Agamba nti President Museveni agenda kusigaza buli kimu kyabadde akozesa mu office. Awo nno bamemba aba parliament ekyo nakyo kituli mu kitunuulire kubanga mu nkola entuufu ebintu ebimu birina okuddayo mu office nga olaba bagamba nti bw'oba osazeewo ogenda kwesibawo ng'obadde mu public office olina okuresigninga n'owaayo emmotoka za gavumenti n'owaayo buli kimu ekya gavumenti n'olema kikozesa mu campaign bwe kiri mbano ba public servants. Kati President Museveni ali omu ku ba public servants yandibadde oba oli awo kale naye nga security ekendeerako facilities z'abadde atambula nazo ne zikendeerako kati omukulu omujjako ttooyi nekibeera kikambo wadde so kakati bategeezezza nti temulaba President Museveni n'olukolodo lw'emmotoka ne mugamba nti akozesa ebintu by'eggwanga mu bukyamu biki nedda etteeka limulagira okukola ki okusigala ng'akozesa ebintu ebyo nga bw'anoonya akalulu kitegeeza bajeti ye era esigalayo eri bajeti ye esigalayo ng'ekyali ziri bajeti zikabejja kitegeeza President Museveni kati yaliko akasente mu bakandidensi bonna President Museveni yaliko akasente otherwise budget yandika bogamba nti kati kuba kati emirimu egimu giyimirirako emirimu gya State House egimu giyimiriramu like okulya ne biki kati ebyo byokulya kitegeeza bagenda bijja mu State House babitwale mu field gyanoonyeza akalulu ne gyanasulanga kati awo budget ogenda budget beziitinga nakatungulu akabaddaako emitwalo 5 kabeere nga bakagula emitwalo 3 anti munange tuli mu kutambula kati ebusoge eno obutungulu babuseera tebubalayo bulungi bannange kano ke kaseera k'abantu okukola kasente kano ke kaseera k'abantu okukola akasente oba oli awo kati ogenda laba baminisita bebasitula ebizimbe nalabye dda Bebe Kulu alina abayimbi bahandolinga bajeti ye naye yagiwaddeyo Eddie Kenzo naye alina abe bahandolinga bajeti naye yagiwaddeyo kati abadde bazimba ennyuma nga tezinnaggwa zina okuggwa mu time eno zina okuggwa mu time eno genda abaana basitula ebizimbe nga kasente weekali but all in all wala bintu byenda banga birina okukyukamu tetugaana
wakati bwolaba enkola ya America bino bebadde bagamba nti obutatambula na processioning ogenda okwewandiisa okuba campaign na biki ebirala. Abantu bali mu America kye bakola omuntu obutatambula na procession eyo bafuna ekisaawe katugeze nga Ham Stadium ne bagamba nti yaha awo we mugenda okuŋŋaanira ne bakuŋŋaanya abantu ba NUP bonna ne babeera mu kisaawe omwo. Bamala okujjula omwo mu kisaawe Bobi Wine n'agenda na campaigning nga tazze na ggaali yonna ajja buzina mmotoka ze oleda abantu abasangawo era mbadde nga mubiraba ba Trump nga bakampaininga abantu bagamba nti agenda abeera Nateete nti ye kati awo Nateete ne bagamba mwenna mukuŋŋaanire Nateete bakuŋŋaanire Nateete awo ye najja n'abasanga obusanzi so si kutambula nga ajja n'eggaali nze subire kisobola okutereezebwa naga nti Kyagulanyi ku kitebo ovaayo n'abantu omeka bakola emirimu gyo nti tulina ab'amawulire tulina ba bodyguards n'abalala nti ye ze mmotoka nga 5 nti ye mutuule mu mmotoka nga bazituulamu nga bagenda basinkana abantu baabwe Nateete nga boogera nabo ne lwakuba nti ebintu bya Uganda mwattu nti tosobola gaana muntu alabye emmotoka ya Kyagulanyi ng'etambula kuvaayo ku kkubo kumuwubira Kajjambo era ojja balaba nga bavudde bamubire Kajjambo munaffe ow'Oluganda kyekyo omwana waffe ebintu bwe bityo but anyway tukyeyongerayo mpozi ate n'amawulire tulinye mu byokulonda olw'ensonga nti campaign zinaatera okubeera nga zitandika bulungi ddala officially kakati by yesterday bakandidates babadde basatu ababadde bali baweereddwa certificates okubeera mpozi nga ate batandika okubeera nga bakakasibwa nti bajja kujja baba nominating ng'emikono gyabwe gyaweze kakati webugenda okuzibira olunaku olwaleero nga bakandidates beeyongeddeko enamba bali mu namba nga 6-7 bamaze okubeera nga batereezebwa. Nandala Mafaabi ali omu kwabo era waliwo ebintu ebikusesa bwana bagayi bameesinga. Mr. Nandala is expected to address a rally in Kampala Road grounds awalioke in Butabika Luzira awalioke Nakawa division in Kampala district in Nakawa wa kuba Nakawa nayo is a busy place but anyway katulinde tulabe ninge yo jiba muwadde jaino okubeera mpozi ngoba atandikira kakati mwalabye ebbaluwa etukakasa nti Kyagulanyi naye emikono agiwezezza. Ebbaluwa eyo baagiweereza ng'olwedde eriko date yanga 19 kitegeeza olunaku lwe babagamba nti emikono gyabwe gyali tegiwera ate lwe lunaku lwe baasayininga ku certificate eno kati nno byatambudde nnyo ne bagamba ndowooza mulaba babadde bateekawo kiremya naye ng'olwedde certificate baali baagisayininga dda Cheika order was from above basemakadde ne bakuba baani ne bakuba olunaku olwaleero byabakama avuddeyo n'ategeeza nti bannange certificate eyo yasayiningiddwa lunaku olwajjo naye nze nataddeko date enkyamu edda batukubira mukirasi what is the date today? The date today is kati bano bebakama bebaddange emabege ba banka bench abamumunyanga what is the date today? The date today kuba kati weewunye omuntu kati by the way omuntu ng'olina essimu yo mu ngalo omuntu ng'olina laptop unless nga yaggwamu eryanda omuntu ng'olina computer unless nga yaggwamu eryanda but computer za electoral commission nzisuubira okubeera nga ziri up to date tosobola kuŋŋamba nti tolina kintu kyonna kikuapdatinga ku nnaku za mwezi nga wataddeko nfu ng'onoonya kalenda nga togirina na mu ofiisi yo kalenda babawana za bwereere za gavumenti ne electoral commission yennyini ekola kalenda ezaayo ani yakola kalenda ya electoral commission esimu ya mwami byabakama ani yakolako data kubezo ziri automated
akono mwakasudde akoko kabalidde tokewoza nako kaleke kagende kuba buli wokannyonnyola ennyo yogera katta busi nze kino nkibabuulira buli kintu kyewakola mu primary ng'oli mwana muto kisobola like 80% kisobola okudda ng'okuze ensobi eyo n'ogiddamu kale si nsobi but gwe kyewakola ng'olowooza olinga akikola mu muzannyo you are cheating life when you grow up it comes in reality kati ekya dates bano abaana abamumunya nga babaka bencha ekyababyakama mu kirabe kijjidde mu dates bababuzanga what is a day today nga deringa amumunya bomumunya ezo kola sasa zibazi tukubiranga era nga sababuza what is the day today ne mutandika the date today one by one itu yaga veti bidabadaki ekyo no kyekitongole ekikwasaganya ebyokulonda ekyetengeredde abaana ne babuuza Katumba oye aweza atya emikono Kyagulanyi n'atagiweza mutemulaba nti kiswaza nnyo Katumba oye n'abeera nga asinga Kyagulanyi abantu abamukkiririzaamu era bamusaba okwesimbawo kintu ekyo kya buswavu nnyo kino okubeera mpozi nga oba oli awo kiterera bubeere bulungi mweraba.